nga bwe mumanyi nti akalulu ba candidates bali kuwenja obululu ku parliamentary level, presidential, ne special interest groups ne local government. Kyetwagala okudamu okubuulira ba candidates n'abawagizi baabwe is that ekisooka tuyina emize gye tulaba egikyagenda maaso naye nga twagala okulabula abantu bonna beetabidde mu bululu buno okugezaako okubyewala so that tebeereetera emitawaana. Ekisooka tuzze tulaba abantu nga balwana, abantu bekuba nti kubanga abawagizi ba gundi babadde batambula ne bamitingana abawagizi booli omulala. Kyetwagala okulabula is that boza omusango oguzanga omuntu. Ate ekirala ffe nga poliisi niwe tuba tetukuteera olunaku naye gwe manya nti bwe tukuyingiza mu bitabo byaffe at one point tujja kukukwata. So oyinza okukola fujo n'oddukira mu bantu naye wabaawo katayima ako ke tujja okujja tukulondemu tukukwate mu budde bwaffe obw'eddembe. Ekyokubiri, emize gy'okuyuzaayuza ebipande tuzze tugiraba era ba officers baffe ku ground tubakubiriza okumakinga sure nti emisango egyo bagitwala very seriously so that abantu abo bonna abenyigidde mu kuyuza ebipande babakwate babatwale mu mbuga z'amateeka. N'ekirala kyetwagala okwogerako ye issue ya processions. Ekintu kya processions tukivumirira ate ne ba officers tubagamba bagezeeko nnyo okulaba nti tebakikkiriza. Omuntu yenna anoonya obululu abantu be batambule bagende ku ground abasangeyo bakube campaign. Naye kino ekyokulooza nti candidate ajja kutambula n'abantu nga almost campaign agikubira mu makubo, ekyo tekijja kukkirizibwa. So mugezeeko nnyo okulaba nti temubyenyigiramu kubanga nga security tujja kukola buli kimu ekisoboka okubiziyiza. Ekintu ekirala, abantu abali okukozesa emikutu gye tuyita digital spaces okuvuma oba okumenya amateeka, nabo tubalabula nti mujja kutandika okulaba abamu nga tubayoola omu ku omu because etteeka weeriri ate okufuna si kizibu nnyo. Abamu just tubadde tetubateekamu maanyi mangi naye manye nti emisango tegivunda. So mu budde bwaffe tujja kuba tubakwatamu. Then kyetwagala also okulabula abantu abeerimbika mu t-shirts za political parties ne bamenya ne bakola emisango ne babba abantu abo nabo twogedde ne security yaffe okumakinga sure nti ebakwasaamuuko ku maanyi. Egaali tuziraba bagezaako okulaba nti bamenya amateeka naye tubalabula n'amaanyi nti tebigenda kubatambulira bulungi. Ekintu ekya okubabuulira nti amateeka just kubanga muli mu kalulu tekitegeeza nti amateeka tegakola. Amateeka ga ebidduka, amateeka gonna nga bwe mugamanyi gakola. So teweteeka nti kubanga tuli mu kalulu
mutandika okumenya amateeka. Era kyetukubiriza abasirikale baffe ku ground, teriyo teeka lirina kumenyebwa nti kubanga oli ali kunoonya kalulu oba nti bano bawagizi ba ono oba n'oli. So ekyo nakyo twagala kibategeeza, naye nga ekisembayo kwe kubakubiriza okukwatagana bulungi n'abantu abayina omukono mu elections zino, era nga abamu kwabo ye security mu planning processes, making sure nti muinvolvinga police, muinvolvinga n'ebitongole ebirala ebikwataganya n'ebintu ebikwatagana ne elections. Mwebale nnyo ku ekyo. Ngala okuwoninga izi abakozesa ambulances. Ambulance omulimu gwayo kusaabaza abantu either bafunye obubenje oba abalwadde. Bwebeera ku campaigns eyina kuba actually yali badde ng'eri mabega nti wewabaawo omuntu yenna afunye obuzibu bamukwata ne bamuteeka mu ambulance ne bamutwala mu ddwaliro, oba ambulance eyo ebeera ne emergency equipment oba amadagala agasobola okuweebwa omuntu aba afunye obuzibu. Naye kyetulaba izikati bazifudde lead cars, era abapoliisi baffe n'aba security bonna abali eyo making sure nti omuntu yenna bwagezaako okukozesa ambulance obubi, driver mumukoleko ng'etteeka bwe liragira. Twafunye amawulire amabi agakwata ku incident yabadde e Mukono mu Ntaawo cell mu Mukono Central Division. Omusirikale waffe omu ASP Bagenda Emmanuel ekiro ekyakeeseza leero babadde bali wamu n'omusirikale omulala police constable nga balawuna baade bafunye information nti waliwo ababbi ababadde ku piki nga babadde bakoze robbery ku kyalo kya Kiwala, era bano abasirikale bakwase piki yaabwe ne bagenda okugezaako okutaayiza bano ababbi. So ne basisinkana n'ababbi bano, ababbi ne babakuba amasasi, omu n'afuna ebisago, oyo police constable, then ASP Bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde, era tiimu eya police eyaze ku ground yatuta omulambo gwe mu ggwanika, then omusirikale olyo omulala ye ne bamutwala mu ddwaliro, kati ali kufuna bujjanjabi. Naye tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigu abo tubafuna era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'emundu abasirikale gye babadde nayo ababbi basobodde okugitwala, so era nayo tuli ku muyigo ogw'okugifuna. Kale ndoza tugende mu bibuuzo. The offenses and how many are in custody. So what I can only promise, I think, let me get for you the statistics and share with them on our platforms, because these need the accuracy. The offenses, the suspects, yeah, that can be shared. What I know is a number of them have already appeared in court, so we shall share that information. Yeah. Then you have asked about the orders we give the officers in respect to processions. First and foremost, allow me bring you to speed
that in the build-up to these elections, there were meetings and preparations. There were agreed guidelines to guide both the officers in their operational environment. There were operational orders. That one I'll need to bring you to speed. Now, on top of that, Electoral Commission also issued guidelines. Now, I want to be very categorical. We have even sat with the candidates, and even the sittings are always going on, where we sit and agree on a number of approaches to the elections. One of the things that every candidate is aware of, because in all our meetings we have shared it, we have shared this opinion, we have shared this guideline, that processions are not tolerable. They disrupt public order. What we encourage all candidates is let your supporters move from wherever they are coming from to the venue. Equally do the same as a candidate. Meet them there, share your message. When the campaign is over, or the rally, sorry, let everybody move back to his next destination. That is the message. It has been shared. Now, how are we going to handle that? Two ways. We call upon the candidates and their supporters to voluntarily comply. And that is the most encouraged approach. Because when you comply, there is no problem. When you don't, there is recipe for disagreements, which at times can escalate into confrontations, and which is something that is undesirable. Yes. Because they raise contradictions. And you know the laws that govern contradictions, especially when they are being resolved. In the resolution of a contradiction, sometimes you will have antagonistic approaches. And that is something we don't desire. Yes. So, processions are not allowed. But we just call upon for people to regulate themselves, let them not wait for security agencies. Lastly, you talked about the clashes. That how are we going to manage them? We've tried as much as possible. At times we do engagements. And in some extreme situations, we also have prosecutions. But what we want to warn people is that whoever commits an offense will have put himself in harm's way. He will be prosecuted no matter when. And everybody will carry his cross. If you commit an offense, you are liable to prosecution. We are not going to concentrate on throwing tear gas aimlessly or punishing large crowds. No. The best approach is to identify an offender and bring him to book. But that's why we have also those meetings I've talked about. What the country needs to know is that a number of candidates out there are being engaged prior to their activities.
don't see a candidate go to a rally and think that behind the processes out there are no meetings are going on. Maybe what we only have is sometimes what we agree upon during the meetings. Some people violate the agreed upon positions. Yes. Maybe okubadiramu mu Luganda issue ya arrests nti abantu be mwaka kwata bali bameka na ku misango ki. Engeri gye kyetaaga statistics ngenda zicompilinga then tuzibasindikire ku mikutu gye tusharinga ne ba journalists banafe wano. Then issue endala eri ku processions nti processions orders kize muwadde abasirikale. Processions tuze nga twogera ekisooka wano ndoza guno mulundi nga gwakuna nga nzogerako nga ngamba tetuzikiriza nga security zitataganya embeera y'abantu, zitataganya emirimu gy'abo abantu ababa tebali mu kalulu kamwe mwaba bakanoonya. Ekyokubiri tuze tutuula ne ba politicians abanoonya akalulu, ba agency baabwe, electoral commission nayo nga weeri. Kino ekintu tukyogeddeko enfunda nyingi. So tusuubira nti bye twogedde babiwulira ate babitegeera. Naye bwe bagenda mu maaso n'okuvoola bye twakkiriziganyako, of course awo kiba kitegeeza nti awo tuba tusigazza option emu ey'okukwasisa ekintu kye twayogerako, era option eba esigaddewo okukwasisa teeka. Ku kintu ekikwatagana n'emivuyo gye muzze mulaba, emivuyo egyo kye twagala okugamba ati kola omuvuyo naye ng'omanyi nti gujja kuka muvi gwe ng'omuntu. Abantu abasinga baloozanga nti creating akavuyo then naddukira mu group. Oyinza okuddukira mu group naye bwe tukulaba bwe tukusongamu olunwe tukolera fayiro yo era mu budde bwe tukukwatiramu tukutwala mu kooti. Naye emivuyo gino kye twagala okukyogerako tuze twogera ne ba candidates. Yes, tumanyi nti akalulu kalimu ebbugumu lingi. Twogera n'abantu tugezako okusensitizinga nti abantu bagezeeko okwewala emivuyo. Naye bwe bagikola then ekiba kisigalidde is kumanya nti bw'okwatibwako kooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Just an update on the Aneza Merissa Police in Kampala Metropolitan North are investigating murder of Aneza Merissa, a student of Nalia SS Lugazi campus. This case was first reported at Wandegeya Police Station on the 6th of November 2025 by her mother, Kamuganga Sarah, who reported her missing. On the 10th of November 2025, a decomposing body was recovered from Musale Swamp in Namulaba Village, Champisi Sub-County, under Nagalama Police Station. The body was dressed in a navy blue skirt that was labeled Nanyonga at that time, suggesting that the victim could have been a student. Due to its advanced state of decomposition, the body was buried by mortuary staff in Kayunga. However, as investigations progressed, police sought and obtained a court order to exhume the body for proper identification. DNA samples were extracted and submitted to the forensic headquarters in Naguru
The results have since returned positive, confirming that the body recovered in Nagalama is that of missing juvenile, Aneza Merissa. With this confirmation, we are now treating the matter as a murder investigation. Detectives are following leads to establish the circumstances under which Aneza was killed and her body dumped in the swamp. We extend our deepest condolences to the family and assure the public that we are committed to bringing the perpetrators to justice. We shall give you further details as they come in. However, the body of the deceased was handed over to the parents to continue with burial on Saturday from the City Mortuary, Mulago. Last week beginning, we arrested a teacher that allegedly defiled 11-year-old pupil at Praise El Nursery and Primary School. The teacher appeared in court this Friday, the 21st, and since most schools have started breaking off for the long third-term holiday, this demands for increased vigilance from parents, guardians, caretakers, and local leaders concerning the well-being of their children. We appeal to parents, guardians to ensure enjoyable and a secure break. However, these are some of the tips that can help us parents during this holiday. Let us try to create time with our children to share with them, or they share with us, the good and bad experiences. You know, most of these children go through a lot while at school. Let us encourage them to avoid keeping secrets. Let them talk. Let them speak out. Tell them the bad and the good. Let us engage children on sexuality education, but that one will depend on the age. Let us inform the public that defilers and child abusers can also be in your homes. Let us watch out on that. We have cases where uncles defile children, where uncles defile daughters, even aunties. What we should know that both boys and girls can be defiled, so let us watch out. Let us be mindful. Children watch on television, social media. There is a tendency that these days they tend to use phones for homework, for very many projects. So let us try to be mindful on what they watch on their phones. Address your children. Let them look like their age. Don't dress a very little child of 14 years like an adult. Dress them appropriately so that defilers don't mistake them for adults. Let us be exemplary, be an exemplary parent. We have cases where parents take their own children to bars. Like a parent goes with a child in a bar since morning. Let's watch out on what we do in front of our children. Limit children's visits to friends, neighbors, relatives' homes, shops, so as to protect them from physical and sexual abuse. In conclusion, children should at all times be attended to. Let us avoid leaving our children unattended to. Thank you so much. Uganda version. For those following up the Aneza Merissa case, police mu Kampala Metropolitan North bali mu kunoonyereza ku nfa y'omwana Aneza Merissa ono nga yali asomera ku Naalya SS Lugazi campus, nga twasooka okufuna omusango guno nga gwajja nga guva mama omwana ono yaloopa okubula kw'omwana ono nga 6 era nga 10 ne tusanga omulambo gw'omwana ono e Musaale mu Namulaba village mu Kyampisi sub county, ng'ono yali ayambadde skirt
naye nga sikaati eno yaliko amannya ga Nanyonga ekyali kiraga nti omwana ono muyizzi, era olw'engeri omulambo gwe gye gwali gufaananamu, ono yatwalibwa Kayunga mu mochari naye n'aziikibwa, nga twafuna court order okulaba nti tuziikula omulambo guno okujjako DNA, era kye twakola nga DNA results zino zaavuddeyo era nga ziraga nti ogwo omubiri gwa Aneza Merissa eyali yabula, nga abasirikale baffe balikola ekisoboka okulaba nti abeenyigira mu ttemu lino bakwatibwa, amateeka gabavunaane, nga naye olw'omukaaga luno abazadde b'omwana ono twabakwasizza omulambo okulaba nti beeyongerayo n'ebyokuziika. Wiiki ewedde waliwo ticca gwe twakwata ku by'okukabasanya omwana gw'asomesa owa primary 5, ng'ono omwana yali wa myaka 11, ng'omusomesa ono yakwatibwa yali Sebagala Drake, ono nga yali asomesa ku Praise L Nursery and Primary School, nga wetwogerera ono yalabikiddeko mu kkooti olw'okutaano oluwedde, nga ono bamututte ku rimanda Luzira paka nga 5 January, nga abaana batandise okuvaayo mu masomero okufuna holidays, nga abazadde twetegese tutya, nga ku bino byendyo bbawa bijja kubayambako bw'obanga okiwadde obudde. Ekisookera ddala muwa abaana bammwe obudde, temufuuka nnyo bize ku mirimu gyammwe ate mwerabire obuvunaanyizibwa obw'abaana. Abaana mubawe obudde mwogere nabo ku ssomero, mu bisulo gye tubateeka tofuna budde bwogera naye, yogera naye agamba ekibi ekibaddeyo n'ekirungi ekibaddeyo. N'ekirala tubakubirize okwewala okukuuma ebyama, kubanga bano ebiseera ebisinga abasinga okutulugunya abaana nga okubakabasanya batera obbagamba ate sirika bw'ondoopa gw'onaalaba ekinaakutuukako. N'olwekyo tubabuulirire boogere baleme kusirika. Ne bw'oba okooye toshatinga apu mwana asirika nze nkooye, gezaako nnyo okumuwuliriza. Tugezeeko nnyo okubagamba ku sexuality education, ekyo kisinziira ku myaka gy'omwana. Omwana ow'emyaka 10 togenda kumubuulirira kyekimu ng'omwana ow'emyaka 17. Kye mba mmanya nti n'abaana abalenzi babakabasanya era kyekimu n'abaana abawala, naye ate bano abakabasanya abaana baffe tebatuli wala. Ebiseera ebisinga olumu balina mu mayumba gaffe nga tubeera nabo, n'olwekyo tubeere bulindaala ne be tubeera nabo mu maka gaffe, era twegendereze nnyo abaana bye balaba ku TV. Waliwo katunzi ezimu nga zirimu ebikolwa eby'abantu abakulu, n'olwekyo twegendereze ate tulabe biki bye balaba. Batera nnyo okukwata amasimu gaffe ne balaba TikTok, olumu ne bakolerako waaka waabwe bamuweereza ku masimu. Tugezeeko nnyo okulaba kiddala kya concentratingako, kuba ebimu bulimu ebintu by'obuseegu. Twambaze abaana bafaanane emyaka gyabwe. Waliwo okwata omwana ow'15 n'omwambaza ng'ow'emyaka 3. Bw'omwambaza bw'otyo kiba kitegeeza nti oli amulaba nga omuntu omukulu, ate so nga mwana muto n'akozesa akakisaako n'amukabasanya. Ate tubeere exemplary, tubeere kyakulabirako. Tulabye nti abazadde abamu, waliyo omuzadde gwe mmanyi akeera ku makya mu bbaala na mwana we, babeera mu bbaala kuva ku makya paka lwaggulu. Ekyo tekiba kirungi mwana kulabirako, n'engeri gy'oyambalamu nakyo omwana aba akulabirako. Twewale okubawa bagende mu kukyala buli ssaawa. Muweeyo ew'okukyala we mwekakasa, gwa mutume wa mikwano gyo, ewa neighbor, ku maduuka buli ssaawa ne buba budde bwa kiro, mu b'eŋŋanda tomanyi kye bakolayo.
tulabye cases nti abaana bayiga bafuna obuzibu gye bagenza okukyala. A case in point, waliwo anti eyali ayigiriza omwana ate ebikolwa ebya lesbianism. N'olwekyo tulabe abaana wa gye bagenda okukyala. N'ekisingira ddala obukulu nga bwe tugenda mu holiday empanvu tulabe nti abaana woba ovudde ewaka funa gwolekera omwana. Toleka mwana kubeera yekka, ate omuyigirize nti tokkiriza kwogera na muntu gw'otamanyi oba kugenda na muntu gw'otamanyi. Thank you so much.